Inside Story Uganda, real source of political updates. Olina atandika okuzannya obuzannyo bwe n'ateekawo Kibaki n'amugyawo n'ateekawo Moi n'alyoka akikwata ng'oli afiiridde mu buyinza. Wano jjoli abalamu Uhuru Bwajjana ne bakola Building Bridges Initiative. Ensi we yalowoozebwa nti kati beegasse twerabira ebyayita. For the first time abakyukuyu bawagidde ku Bajaluwo. Era Raila Odinga ogenda kutwala obuki kubanga edda kyabadde kibalibwa nti leadership legacies zitambulira mu families za mirundi emeka ebiri. Oludda oluvuganya ye Abajaluwo naye abakulembeze bava mu Kalenjini ne badda mu Bakyukuyu ne bava mu Bakyukuyu ne badda mu Kalenjini. Twali tusuubira kigenda kukyusibwa kyeraliikiriza abantu kyatunuliza abantu naye ensi ne yeewuunya nga obululu emitwalo 2 gokka gasazeewo nti Ruto yakola ki. Era n'ekyuma ekyali kikyabala kyasigala kibala yatuuka n'okulayira nga kikyabala n'olwekyo ne balaga nti ekyamazima ekyuma kyali kirina ebizibu byakyo. So tulowooza nti Raila tumufiiriddwa. Kenya tetumanyi bulungi wedda kubanga ekyamazima ebyobufuzi ebigenda okutandika mu wiiki singa 2 okuva nga batandise omwerabira bigenda kuba bizibu mukiri mu Kenya kubanga wenjogerera Abakyukuyu oba bemayinse islands bali waabwe. Opposition singa eneegatta successfully tugenda kutandika okulaba nga president asalibwako ng'alina watalinnya era tulowooza tuyinza okufuna chaos mu Kenya kuba abadde abagatta agenze n'olwekyo Raila omukama omwoyo gwe agumba. Okay, Deputy Commander, programu eno so wekitiwa empiwe Kasambe ompanye ebyokulabirako ebye Kenya otule mu programu eno ntera bibula naye kati njagala tubuulire kati bwe kyakuyiga ki kyolabye mu bulamu bw'omukulu Odinga Uganda ddala eyigirawa mu bulamu bwe n'engeri ebintu gye badde bitambulamu. So neyanze ege njagala kutegeeza abantu baffe nti enkya president waffe ajja kubeera Nwoya ne Omoro mu kunoonya akalulu era abantu baffe ab'e Nwoya tujja kubeera ffenna ku makya enkya abawulira Oluganda musobola okutegeeza abeeyo nti president ajja kubeera nabo. Njagala kusaasira bannaffe Bannakenya abafiiriddwa omuntu gwendaba nti akungubagiddwa kati namba 2 mu benaakalaba mu Africa. Asooka Mandela azzeeko ng'ogyeko Gaddafi yattibwa naye azzeeko kungubagirwa Raila Odinga. Mbadde nsoma ebintu bingi nnyo sinalabayo muntu mulala kuba bwe yali yakafa ne bagamba former Prime Minister of Kenya dies ku BBC. Nekyusa ne ngamba kanteeke ku CNN naye ne bamuteekako nga nti nenzijjukira nti kati ate waliwo abafiira mu ntebe nga ye wa kitiibwa olanya yafiira mu ntebe sipiika wawano tewali yamubika ku BBC. Ne Botswana bayinza obutamanya nti oba olanya yakola ki yafa naye ono former Prime Minister bamubika era bw'otunulira ba presidents b'ensi yonna bazze bakungubagira n'okusindika obubaka obusaasira eri Bannakenya. Kikulaga ekitiibwa kyabaddeko n'engeri gy'abadde azannyamu ebyobufuzi bye. Kituufu ddala bannaffe byonna bye boogedde ku Raila Odinga bituufu naye Kenya abantu baagala nnyo gigeraageranye na Uganda oba oli awo ekitasoboka nnyo mu byokwekalakaasa. Mu Uganda naakalabamu omukulembeze omuntu omu ku ludda olw'opposition omu eyakafuna abantu buli nsonda ya Uganda ate nga bamukkiririzaamu ku koozi eyo. Kizza Besigye
nti ne bwe yandibadde bino bibogedde manya tosha Sebagala ne bwe yandyesimbyewo mu 2021 era teyandifunye kukirizibwa nga Besigye kwe yafuna kubanga Sebagala era yandibadde kandidate wa wano mu Buganda ebyo sijja bikutwalamu byatandika dda mu Kabaka yeka n'ebirala ne bijja ku Kayiira ne Ben Kiwanuka ne bijja ku Kayiira era ne bijja ne ku Semwogerere. Semwogerere akaluka yafuna eyo mambo kasira kwa nti bali bamwagala bali baruvenjinga ku obote waabwe gwe bali bajje mu buyinza naye Besigye wagenda nga Arua mu 2026 nga Besigye tasaba kalulu uno onale mabika ali wano yali abigoberera bulungi nga jene wara ng'ekisaawe kigweddalu n'agenda eteeso wali olwo yayiwa bamukulu abo n'agenda West Nile eyo n'ayiwa n'agenda eggulu n'ayiwa n'ajja wano mu Buganda n'ayiwa n'agenda mu Western Region n'ayiwa n'agenda Busoga n'ayiwa kakati oyo omutyanga nti ne Raila Odinga naye abadde takisobole Kenya naye abadde ayuguumiza mu ba tribe ye abajaluwo nga naye bw'agenda mu Rift Valley tayuguumya bw'agenda mu nsozi mu mountains abakikuyu gye bali naye tayuguumya naye ekigatta Kenya kiri eki lulimi bonna boogera Oluswayiri ne bw'ogenda Garissa omanyiyo Garissa ye Aden Duale Omusomali gyava ku border ya Somalia waggulu ne bw'ogenda Garissa boogera Oluswayiri ne bw'ogenda ewa Joho omanyiyo ateze manyiyo Mombasa ne bw'ogenda ewa Joho era boogera Oluswayiri naye kakati wano oba ogamba oli nga muli mu kwekalakaasa nti mukwate nti omulango nagamba what has he said nedaleka nkongereyo ekimu ku bizibu bya Uganda bwefuna ba delegates 10 ne bagenda mu international conference mu lukiiko olw'ensi yonna Bannayuganda 10 tebasobola kubeera mu kisenge kyekimu Abayindi Abachina Abamerika Abangereza ne babageyezaamu nnyini mulina kufuluma bweru kubeera muddamu ne mwogera Luzungu ng'ate muli Bannayuganda mwekka naye ate bali basobola okwogera Oluswayiri lwabwe awo ne bakola meeting yaabwe ne bavaayo ne baji kakati wano mu Uganda omuntu yenna anabeera successful alina okuba dividinga mu mawanga ne madiini nti mweki bali babasosola nze mbalwanako ani ogoyogerako nze bajja kwambula esaati nze tewamulabye Kyagulanyi ekyamutwaziza mukazi we ekyankwanzi kiki tukyali ku Odinga nzija sinaba namumala Odinga ekyamutwaziza mukazi we ekyankwanzi nekimutwaza Nakasongola nekimutwaza ekibuga ki nga lwaki abunoonyezaawo ayina abantu kutegeeza baawali nti nawasamu mmwe n'olulimi yayogedde olwawo Lunyarwanda kati baawali yamututebutebo era mulindo ajja mulaba ntuŋŋamu ajja mutwala Embalala amutwale Bushenyi okubalaga nti bannange ndi wammwe olaba ne Rubongoya gwe nalonda nga Secretary General olaba ne Katana lwaki yamutwala Nateete eyo yali official naye eri ekyankwanzi ayinza okujjayo abakakiiko n'abaleetako ku kitebe asobola n'olwekyo ono gwe mbadde mwogera nti Tosha wero Odinga bwe yeesimbamu mu 1997 era yakwata kyakusatu Besigye kyataakola Odinga yakikola nti sijagendayo nnyo waleeyo naye Bidandisa yali agenda kikolako Museveni yamulabuukirira nti ono agenda kulizayininga akole ebya Kibaki Kibaki yali minisita oba bano wabagambye
nayimirira nakola press conference nagamba I have resigned from government. Ensi neewuuma nga baagalayokko ku muntu abadde luddawa mu gavumenti aresigninge ng'ategeera bulungi nnyo Moi kuba yali minisita wa Moi. Daba ono bwalimba mu Davadi ate yali gwe baali banaatera okukwasa n'amukuba ekigo n'amuwa obwa VP nakwatano munana obwa vice president yali anaatera okukwata bwati nga opposition gwetunulidde nga gwe bagenda okuwa n'amuwa obwa vice president. Kakati Besigye kyataakola kyekya TDA nti bantu bannayuganda gwe baali balabanga Kibaki resigns okuva mu gavumenti yali amama. Yes. Besigye yali alina okuvaayo n'agamba tosha. Okay. No wabano ate wabano ali tasobola. Besigye yali alina okuvaayo n'agamba tosha era Raila Odinga sokoleke tosha sokoleke nzereka mmalirize tosha. Kakati nga mmaliriza mubbi omanyi ebintu bino ono yabyogeddeko bulungi. Ruto yajja mu byobufuzi mu 1992 through YK 92 Youth for Kano. Bwajja naye nga bamulaba ye nga intruder kyereta ayingiddewo ne bamulaba nga ayagala okutuuka ku mmeeza ate nga ye mu equation ya Moi ne Kenyatta takola ki taliimu. Era ebyafaayo bya Kenya bigamba si bya TV bino nti Moi teyali naako first lady. Oli first lady yasigalanga newonera ye first lady eyaliko eri emabega ne wano yasigalanga yakikuuma bulungi yasigala omukulu waye yasigalanga ye first lady. Kakati nga bekigenderwa kiga nti gwe president bw'ovaawo Uhuru yaddawo. Uhuru bw'avaawo Gideon Moi yakola ki? Ono naye asasule biri ebiri era yakikola. Baba bali awo beetooloola bamubuuza naye ovuddewo. Bwe baalaba nga agenza okukyalira Kibaki mu ddwaliro e London ne bamanya nti nze yalayika agenda akkiriza agenda. Ne bagamba nti bituufu kwe kuwanda eddusu ku Uhuru. Bw'awanda eddusu ku Uhuru 2007 Ruto alangira nti agenda kwesimbawo kuba president. Mbitema mangu nnyo. Bw'alangira nti agenda kwesimbawo kuba president yasooka okuvaayo muboggolera n'omuvuma n'amulangira n'obubbi yali Moi. Kubanga yamulaba ayingira mu equation yaabwe eri ey'okulemesa Uhuru. Ruto kwe kudduka n'agenda n'ayegatta ku NASA ngolo NASA kodi weziri awo. Bye bino ebyabano byolaba nga Moi bwe yalangira Ruto tasaana adduse emisinde mubbi kubanga bali bamweraliikirira nti agenda kuyingira mu equation. Ne bino byowulire by'ebitaano manya bitaano baalabanga omuntu ayingira muki mu equation ne bamuddusa emisinde si lwakubanga nti nno mubbi baalabanga essaawa yonna ono era mbidde bw'abanga avuddeyo essaawa eno naga nti njagala bwa president General bwa Ndianabo National Unity Platform awo osobererwa anti tekyali NUP luli yalinga national kati sente bwe zaabuze z'akalulu manya biki era okyaliko Odinga kati bagiyita Ndianabo Unity Platform. N'olwekyo Odinga Abannayuganda kye balina omuyigirako nti bw'olabanga ebintu biganye sayidi eno n'okuteesa nalyo libeera kkubo ttuufu. Gavumenti giyingire nga bano kye baakola nga bw'otereerezaayo reforms nga bw'otereerezaayo by'otereerezaayo ne bw'obeerayo okuguguba toyinza kumalako. Naye waliwo akantu kenyagala okwogerako nga kavudde mu discussion ya Honorable Kabanda. Honorable Kabanda, olaba enjawulo yaffe ku Right Honorable John Patrick Amama Mbabazi. Right Honorable John Patrick Amama Mbabazi yalinda nnyo ne bamala omuggyako obwa Prime Minister.
mu ndowooza yange ennafunafu ndaba nga Honorable John Patrick Amama Mbabazi ku kyali ekyankwanzi we yali asuulirawo tawulo n'atandika ekintu kyalivuddemu nga Kibaki bwe yakikola ye ndaba yange naye we yajjira wano mu TBA kyali kiseemuuko naye ate wali ojjukira wali omuwalajja n'omuto Honorable Anita waafukamirira n'agamba nti yegwe solo candidate gwalina ekiruubirirwa wali ofunyeewo wookola ki mu ndaba yange. I agree with him kubanga olaba bidandisali yali ayagala kulekulira obwa minisita isimbeko akole ekya Kibaki musajja mukulu n'amulabuukirira n'amukubira n'amugamba nawulidde bino tufaayo nze ngenda kufugayo kimu gwaba akola ki gwabaddako era gwebeera mugumu anga nti tikali olina omwana kyono olina kyeweekoledde natandika questionnaire namba kati amuyita amugaa nti kati kiki oyagala nkukole nanga nti no nazimbye gundi ekiwaatule wano wandizze n'oginzigulirawo saawa yamugamba nzije mmeka nti 4 7 yajja 3 yasanga abantu tebannatuuka tibannanga okedde muze temufaayo mufunire ka cottage njirambo bwansomeramu akatabo kange namukakkanya abantu ne bajja n'abasirabangako mukulembere kati bidandi watandikiro olina kyeweekoledde olina omwana wayitawo ennaku ezi mukulu n'amugoba olwajirwa gaali yamala omuwa nebitraini bino ebyafa mwalazeruga politics ono mumulaba abali eyo abeegwaniza ebifo si wa chansi abasajja babalira ddala empiki era bakugamba mu byobufuzi tewaliyo kibeerawo by accident nti era bw'olabanga ekintu kyonna nga okiraba kizze by accident kitegeeza eyo accident bagitegese kakati siwako mu programu nenjigira bigambo musomesezza bakulu mwebali aye no ndabeko okuva wano awaninanyi wano olwaddawo omukulumbidde bonna bazaalibwa kibiina kimu oli yekka yatazaalibwa mu kibiina nakati bakyaliyo bonna baddi olina Democratic Party Democratic Front oli naye mupya mujja mufu mujja Democratic NUP singa naliko langi singa mujinsiimuula mukulu walwema ali kololo awanise mu luzungu if the crowds can be used as a yardstick then the candidate of the opposition is Bobby Wine. But the problem of the likes of Mukulu Muntu, Katuntu, Mao, Mpuga, Mbide believe that they are highly educated and they are supposed to be in Bobby Wine's position. Kinza ku kigambo kyemayogedde wano ekyatosha wenjagala mukulu Mabike otandikira okuteesa mu programu eno tubadde tunendowooza egamba nti mukulu Mabike ye owa DF talina kandidati gwalaba yenna mu baliwe 8 bonna gwalondamu abateesesa programu bakizudde ekyo nti kiraze bunafu ku 8 obutalabako wadde n'abanoopu balina kyebagamba mukulu gundi kyajja okuddamu nga mwadde akaganya njagala obuddiramu awo mumuyina owamu gwe mwagambye omugamba tosha we Kenya nti ono wetugamba Uganda bawakalulu kubanga ffe tuli bantu bankyukakyuka sekadala ffe nga DF twatuuza olukiiko lwetuyita National Council era olukiiko ne lusalawo nga lumaze okutunulira ensonga nyingi nnyo nti akalulu ka 2026 tukatemeeteme era netukatematema netukawa bwa president netukawa parliament netukawa local government ekyo nga kibeddala ddala mu ntegeera nti obululu buno bwonna yadde baketa general election naye buli kalulu kalina etteeka lyako
waliwo Presidential Elections Act, waliwo Parliamentary Elections Act, waliwo Local Government Act. Ekyo kitegeeza yadde ogiyita general election naye obululu bwawukana technically. Bano bannamateeka ensonga bagitegeera technically. Nti obululu buno bonna buddukanyizibwa amateeka gaki ganjawulo. N'olwekyo ekyo kyatuyamba nnyo ne tugamba kale katunule aka president kusalyako, tutunulire aka parliament kusalyako, tutunulire aka local government kusalyako. Naye bwe tudda ku nsonga y'aba president ne tugamba nti akalulu k'obwa president wa Uganda engeri gye kateekebwateekebwamu electoral commission ya Uganda kabeeranga electoral commission ya NRM eya Tango Odoyi. Nti ne bw'oba oyagala otya Tango Odoyi ateekateeka akalulu ka NRM nga tosobola kuwangula chairman wa NRM oyo Kabanda oyo onaku kaali baayo n'agamba nti ayala kwesimbawo olunaku lwajja okufuluma oyo ayogerera wano oyo lwali baayo n'agamba njagala kati njagala kwesimba kwa chairman wa NRM. Engeri Tango Odoyi gy'ateekateekamu akalulu ka NRM yengeri abatulaba saagala era mubadde mwogera ku Mbabazi wano crime ya Mbabazi omusango gwa Mbabazi gweyakola kwesimba mu ntebe Namboole gwe musango tewali kirala tuyagala. N'olwekyo bwe tumala okutunulira ebintu ebyo ne tulaba nti akalulu kabwa president engeri gye kateekebwateekebwa kawukana nnyo n'engeri ya parliament. Aba parliament bayitawo bano Nalukoola teyali badi member wa parliament, naye okimanyi bulungi nti parliament engeri gyeteekebwateekebwamu era eyawukana nnyo n'obwa president. Akati ne tugamba tunuulire ensonga zino. Ensonga esooka akalulu engeri gye kalangibwa akobwa president. Tugamba no kakibe Kenya wano akaluko wa president bakalangira ku ssaza oli omukulu abadde atuwulira amasaza gali 40. N'olwekyo gwe bwebanga weesimbyewo ogoberera amasaza 4 ani awangudde Nairobi, ani awangudde Mombasa, ani awangudde. Okay, ekyokubiri technology akozesebwa okuweereza result. Nti bw'omala okuba akalulu kano okaweereza ku electoral commission Kenya for instance nga bwe tubadde twogera gwe oyinza n'okugenda mu poto y'electoral commission ogamba nti ni industrial view agambye nti gundi afunye bweziti kankebereko wano nganze ku simu yange ndabe oba kituufu kali verifiable. Akati ne tugamba nti engeri akalulu k'obwa president gye kateekebwateekebwamu kiba kumala biseera, kiba kyakwewusa okukayingira nga tetukoze nnongoosereza. Ffe mu DF twagamba era bano bannaffe baatusibira ekikokolo by the way, twagamba nti kyalibadde kirungi ng'oludda oluvuganya tuyingire mu kalulu nga tukoze ennongoosereza. Ennongoosereza mu mateeka g'ebyokulonda, ennongoosereza mu constitution ya Uganda. Bannaffe ku ludda oluvuganya gwe mulundi ogusooka bwe baayogera olulimi lumu ne NRM. Banga bano bakabanda baali tebaagala nnongoosereza because bano bo bagamba if it works why change it. Yesimu yange naye ate ne Banalukoola bagamba tebitukwatako wabeerawo nnongoosereza oba tewali tebitukwatako. Nonye netugamba nti ffe tugenda kuba tutwawa tetugenda kubeera ng'oli eyagamba nti mba mpuddiisa bannayuganda obazira mu kalulunga bino webiti bikyali webiti, naye ate n'akaddamu nga n'agenda okukalangirira y'omu eyalangirira luli. Ne wabeerawo ne munne yagamba nti omuntu aneetaba mu kalulunga kali mu foomu mweri agenda kuba celebrated fool of the 21st century. Ngagamba kyategeeza Lutamaguzi yayogera. Yagamba Lutamaguzi muganda woono munywanyi woono bwe batambula.
yagamba nti omuntu yenna agenda okwetaba mu kalulu ka 2026 akabi abakama nga kateekeddwa byabakama ne electoral commission ye yagenda okuba saabasiru ow'ekyasa nolwekyo ffe ne tugamba tuyinza tutya okuba abasiru ab'ekyasa akalulu ko ba president ne tugamba akokko mu ngeri gye kateekeddwateekeddwa alina okukawangula ali omu era bannayuganda kati bakiraba tugamba okwonona biseera bw'oba tolongoosezza bw'oba totereezezza mateeka ga byakulonda tojjemagye mu bululu totereezezza ngeri gye kalangirirwamu oba owadaawadako buwaziwazi n'olwekyo ab'oludda oluvuganya bwe twalemwa okuleeta ennongoosereza ne tuyingira akalulu mu ngeri y'ekizibi ky'amaaso fekuffe mu DF twalowooza nti tumalira bannayuganda biseera kubanga omuwanguzi oleda awandiikiddwa ku blackboard, it is plain clear ani agenda okawangula mu mbeera gye kali nga bwe nkugambye. Nogamba tetugenda kumala biseera era ne tuconcentrating amaanyi gaffe ne tuteeka amaanyi gaffe gonna kulaba nga tuteekawo ababaka ba parliament. Lwaki wagala nnyo okuteekawo ababaka ba parliament? Parliament yekola amateeka era ennongooseza zonna zetwagala okukola zigenda kukolebwa mu parliament. Naye ate nga parliament tugirebamu obuzibu nti yalemwa ekisenge kya parliament kino bano bakabanda nalukola sagala muteekamu nnyo bambi yakamalayo emyezi 6 gyokka. Ekyaffe bampuuga mpuga ye yakola ogugwe ngamba ekyaffe mpuga yaleeta biru 8 ngamba ti ekisanja kyaffe mwe bakabanda bakabanda bano balaba ennongooseza yokka gye baleese mu myaka 5 yennongoosereza ku NCF eya iPod yennongoosereza yokka gye baleese mu mateeka g'ebyokulonda era ne baleeta ennongoosereza kati eziyisa bano banalukoola amazina kubanga ennongoosereza nerabika yali etagetinga bano emu yokka egamba nti kati NCF eno tugitemyemu emirundi 2 waliwo ebibiina ebiri mu parliament ebyo bijja kuba mu iPod ebibiina ebitali mu parliament yennongoosereza yokka naye nga n'oyo nyini gwagamba empuuga president waffe yaleeta bills 8 bills ziri tabled before parliament nakati parliament etezitundangamu. Parliament yalemwa okuleeta ennongoosereza mu constitution. Parliament yalemwa okuleeta ennongoosereza mu mateeka g'ebyokulonda. Parliament yalemwa yalamuterezaamu awo waliwo kye bayita government proposals mu kukyusa amateeka ezo baminisita be bazireeta kubanga ziba zivudde mu cabinet. Waliwo ze bayita private members bills ezo empuuga bwe yazireeta nga loopu abaasooka omukuba be bakamaabe ekyo kyogedde abaamuwa omulimu si palamenti eri mu gavumenti ye be bamugamba ani abikutumye. Anti namwe mwali musekera mu kikonde mwali musekera mu kikonde kubanga mpuga bwaleeta bills zino ekibiina kye kyennyini ne kimusibira ekikookolo nammwe mwennyini mwatandika okusekera mu kikonde ne mugamba balabe after all it works for us kitukolera twandikoze mu kalulu kati nga temwina gwe muwagira kati ne tugamba nti tosha nga mugenze wansi tewali tosha naawe olabawo tosha ki n'olwekyo ne tugamba nti akalulu kaako kagendagenda nga bwe kagenze tukaleke kayite tuconcentratinge mu kukola ekituufu fe tuli mu kukola kituufu twagala nnongoosereza ezigenda okuleeta akalulu akannamaddala ak'amazima ak'obwenkanya omutali magye omutali partisan electoral commission omutali mbeera eno gyetukola ki gyetulaba amukulu luyimba zinalukola bw'otunulira ebigambo omukulu Mabikira yayogedde gwe otwalibwa nga liida bano abadf enyama tebagirya bawuta mu supu
n'owulira ng'omukulembeze w'opposition mu ggwanga lyaffe wano asingamu amaanyi mu paalamenti bwe bulabe ekyo tuula ennaku n'ogamba nti bali batuvuddeko mu bantu bonna bonna kodde munaana tebafunyeemu naye nange tebanfunyeemu nze owa nuupu ne batanfunamu tuula nti waliwo ekitakwatagana bulungi. Webale nnyo ssebo naye nkusaba onzikirize ensooke mmala okubaako obusonga bw'emmerengula obutini wammerengula okusooka Honorable Mabikko ono ayogedde ensonga ze n'azizimba ate n'amala n'azijjawo. Ye kennyini akugambye nti Honorable Mpuuga yaleeta enteekateeka ey'electoral reforms n'agamba nti naye ab'ekibiina kye ne batazikola ki ne batazigula. Omuntu yenna ayagala okulemererwa akola ekintu eki alemwa kuteekateeka. Banno wabayitanga gwe abakulembera mu paalamenti ne mutuulamu watuula eri ne banna abakulembeze kuba wali otuula ku lukiiko olwawaggulu olusinga ne mutuulamu wakajja munno ekyo kankikuddemu siri wa nuupu naye public information NUP president yayisa ebiragiro tewabaawo memba wa NUP caucus wadde minister addamu ogenda mu lukiiko lwa Mpuuga. Kangende maaso n'okuteesa kakati n'amaliriza nga Mpuuga teyabayita tofa nkuwuliriza mukama wange ate nze omumanyi ndeka n'omuŋŋamba ebintu kakati ekirala n'akwongera ekimala eggobe mu kibya nti Honorable Kabanda tebafaayo nabo kukola ki. Omanyi bamemba ba paalamenti NUP beerina mu paalamenti kaakano beyafuna bali 57 naye ate oluuyi luli luliko bameka 38 kaakati Honorable Mabikko ali mu kugamba nti leeta electoral reforms ezigenderera okukunkumula omukono gwa Dawudi mu kibya zijje ziyitewaawo ontegedde. Kakati ffe kyetuva tugamba nti amaanyi gaffe gali n'abantu era y'ensonga etutwalawa mu kalulu akalulu kyekyo kitukugambisa akalulu kanoonye kakuume bwe baba bakanyaga kakayanire kabanje ontegedde eriwa abantu tolina electoral reforms ze wali ogenda kuyisa ku Honorable Kabanda kwali kumala biseera nga jjo obwoya mu kukuuzi oba nfuna olengera kyolaba kyekiri kye nagamba nti oli n'akwata akagaali nagalakana akagaali trailer eno esobola okusika ki akagaali lwaki otubuddisa obwenkaniddeawo. Ekimu ku bintu bye nali nzizeemu we nali nfunye okusoomoozebwa nali nkyali mu DP. Honorable Mawa alina ekisuubizo kye yakola alina bamemba ba paalamenti be yagamba bwe sifuna muwendo guno ndekulira obwa pulezidenti bw'ekibiina. Olunaku lwakya bannange nga yenza agenza okwogera eri bannamawulire munnamawulire n'akireeta mukulembeze we yagamba bw'ataweza bano ava mu ki. Omanyi bwe natandika okwogera nagamba nti lwali luzungu mweyambuuliza when you change your mind it's a clear evidence that you have minds. Okukyuka kw'ebirowoozo kyekyolesa bwe bujulizi obwenkukunala nti ddala olina ki ng'oluwagira mmawo noonya anti kyali bwe kiti olawagira mmawo nali wa DP by that time era nze nali national legal advisor w'ekibiina naye twali mu kabiga kakati mmawo tawezezza bammemba ba paalamenti be yakola ki beyalayira okuweza kakati oyagala bwagende tabwawo we yali efaananira ono kyeyakola ekyamagezi kyewali okoze kyekyodinga endagaano eri gye wakola tukolagane
abasinze yagikola endagala gyewawandiika kakati mukyo kyengeza kuga olumu weesanga nga ekigambo nga bwe kifaanana bw'ogenda nakyo kyolina kyonna kiyiika nekikola ki nekiggwawo. Olumu wateekwa okubaawo okwefiisa mu bukulembeze olw'obunene bw'ekirungi kino kyemukola kyemugoba. Okwefiisa okwefiiriza okwefiisa ne wekkakkanyamu olw'obulungi bwaki bw'ekinene kuba olumu totegeerekeka oba onfuna kakati simanyi obaawo omulunguddewo kakati wali wombuuzizza nti sifunamu obweraliikirivu oba enyiiko okunkwata nenakuwala ne honarebo Mabike ekyo nakimanya. Olaba ekibiina kye bayita DF, ekibiina kye bayita DF kigenze simanyi lunaku kiro kyatondebwawo naye tutumu lyakyo likifunye olw'obukulembeze bwa honarebo Mabike ne ttiimu nga bweri nekigenza okukwata ettutumu lyakyo ngaekibiina kyeNUP kikola ki weekiri. Kitegeeza nti abatondawo ekibiina kya DF baali bakiraba nti ekibiina kino kyeNUP tekirina filosofiya tekirina nono kwekitambulira ze bakkiririzaamu kwegamba katukole ki ekyaffe era owulira engeri gyakutaputiramu ekyabwe. Batonda ekibiina kyabwe mu kiseera kino nga bakwesimbawo ku bwa kansala n'okubwa memba bwa paalamenti wadde ngaera nabyo lwaki otwogerera nze wendi lwaki nze okyanga otwogerera kyaffe kuki okwesimbawo ku bwa kansala ne ku bwa memba bwaki bwa paalamenti naye nga nabyo ebifo ebyo era ategeka okulonda kwabyo era kakiiko kaki kabyakulonda era nga akimanyi bulungi nti era wabeerayo n'emivuyo emirala egiva mu byokulonda ku bwa memba bwa paalamenti n'ebifo ebirala oba nfuna nabwekyo tebatwewuunyisa okuba nga bagamba ffe tetuwagira abo era okutondawo kw'ekibiina ekyo kulungi eri NUP kuba kiyamba abaali ojjukira nga tutuula wano n'abantu abamu abaali mu NUP ng'ate bakuba ekibiina amayinja abo baafuna gye bakola ki gye badda n'enteekateeka yaabwe ogiwulidde tebaagala bwa pulezidenti kuba tebaagala nkaana nga tebannaleetawawedde nkutawaanya namu anti ontegeddeko bulontegerako nina okujja kale gera maaso electoral reforms bwe zirijja oliraba nga bazze naye ffe tulowooza nti akalulu olina okkeetabamu kubanga kyekimu ku ebyo ebikebera amazzi ge makubo ge tusobolera ddala okuyitiramu okulaga ndowooza era kati okirabye ono agenda kwejjusa yeekube nga agakonde otera okuwulira abanyoomu abavubuka omuvubuka ava ku kyalo ng'akola emirimu agenda nga oyo no ye Kyagulanyi agenda kulya wano obwa pulezidenti gwe bwana Mabike weewuunye osigale ng'ogakale twakagaya oganye ogula mu dduuka erijjudde Kyagulanyi alina edduuka erijjudde eno Museveni talina mukulu Kabanda abamuyisaamu eggaali eyo bw'agenda eyo kulaala eyo by the way tebamugaya oyogedde bubi bano be bamuleeta nga mwe mukyamugaye nga bamuleeta bamugjawa ffe otatandika ne Kyagulanyi nga ono ali mu DP n'embidde era nga ye legal advisor bano tebamunyomangako just bagamba obuwagwe wateeka ekizimbe ekintu kya NUP ng'ono enyini agamba ekyo tekina lugendo ngera byayogedde nti DP yedduuka omuli eki oyogedde otya onakyoyogedde erijjudde edduuka ono teyamaze owulidde edduuka erijjudde era byalyalegane mu DP okay n'avaawo n'agenda n'awandiika endagaano yatukolagana DP ne Museveni ono yagiwandika nga looya anti yagiwandika nga legal advisor si looya
legal advisor byanjawulo lawyer ne legal advisor legal advisor DP oleza abeera lawyer okay. abeera lawyer ono yawandika endagaano n'awerekera mawo paka kuki ku luggi bw'alabanga ebintu ebiri clear n'ekifo kitekiri clear oyo ono gwebaga nti ekifo kye wa state minister yakitwala ate eryalina okitwala kyalimu mu ndagaano wakati awo oyo yali akitwala alaba balangiriddeko alaba balangiriddeko maweeka nagamba nze waniwo omanyi wali nakulekekawo amawulire ga politics ono mumulaba politics nyamanjike bw'oba tewabaddeyo eri gye bayigira ensonga anti ono kyagamba mwami Seruga sibangayo sisigangako sikasukanga ku ffumu sibaganga ku ndagaano yonna. mwami Seruga ono wagambira kale nti politics waba nyamanjike kati oli bamu okubaga ekiwandiiko yakolanga Ruto baba bakwasiza Kano naganze naye kantu ali wa secretary general kubanga abalala bali mu gabana bifo ono yalaba mawa amugamba nti era mu ekyo wa cabinet minister nagamba nange kaneeteremu wali kati alaba tekisse omutawana naye ona serious note seetabangako mu ndagaano eyo ekigambo ekyo kiri kiriya era kabere honorable mawo musajja watu takyogeranga nako nti oba nalukoola vice president yawaali wano katunulira kamera owulire abantu abatulabe seetabangako vice president yagamba kimuuna ali agambe ekyokwegata wabula twagala reforms wamu ne peaceful transition DFOA. Vice President wa DP wali wano mukulu kulumbidde ebyogodde byonna bikodi birala njagala gwe ogyemu kyoyagala tuwa ekikwata ku kyebibiina ebivuganya gavumenti okubeera n'omuntu omu kuba n'omunaana abezimbyewo bwenya pulezidenti Museveni. Ensonga eziganye bamabikke oziwulidde, ensonga za mukulu Nalukoola nazo oziwulidde. ensonga eno nnene naye ngenda kuwaayo ensonga nga nnya. Ekisooka nzijukira bulungi omwaka 2022 ensi ez'abagabi b'obuyambi zaatuula e Ghana ne bakola endagaano ey'amaanyi Accra Agenda for Action. Ne bagamba ensi batandika okuziwa essente 50% nga budget support 50 something percent. Naye ne bagamba on condition nti ensi ezo zikola democracy, zikola accountability. Democracy bo batwala okutegeka obululu nti kale n'olwekyo ensi za Africa zonna zirafuuba n'okutegeka obululu ng'akabonero akalaga demokrasiya. Lwaki ndeese ekintu ekyo? Njagala kubalaga nti abawagira President Museveni kati nganze ne Honorable Kabanda nze kuba nze gwe ngenda okulonda ne Honorable Kabanda n'aba mwesimbyeko mu kalulu keekamu ng'abakabala ye yabalonze bonna bawagira President Museveni. Abamu basobola okuba tebakimanyi naye kyekivaamu nti kati bo bamuyamba okulaga ensi ziri nti nze kyawedde sente z'eggwanga lyange muzituwe tutegeka era balina n'enjiri kalonde kakuume kati naye tebawogera nti kabale kalangirire kuba ogwo si gwabwe naye era beetooloola eggwanga balina bisatu kalonde kakuume bali biri bisatu kati singa oli weni UPC ng'omugambo oli tobyogerako ebintu byaffe naye olaba kati bw'obanga tolina kabale kalangirire
naye n'obuulira abantu nti ekyamazima ffe tugenda okusinga kitegeeza omusajja oyo demokrati kabale terimbi tiyinza kuba kabale ogimanyi teri akusinga gimanya kakati naye jjukira nti bw'okubisa ebipande ne weetoolola eggwanga ng'ogamba nti kiryoke kakati ye pulezidenti akabonero abakoze eki so gwe naawe oba omuwagidde mu ngeri endala. Ekyokubiri, obwesige ffenna mu Uganda kati bwe tulina mu pulezidenti Museveni bususse bungi. Abamuwagira tugamba nti yasobola era tukoze ffe twakola naye n'endagaano nga tuyira okukkiriza nti ensonga z'okuteeka z'okussa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu ery'okutegeka obululu okukyusa amateeka okukola electoral commission eri independent eri biki tubiteeke mu ndagaano era ne tugisaako n'omukono DP naye n'ateekako era nga tulina okukkiriza nti nga bwe tutaddeko omukono ebyo ajja kukola ki n'abalala ne bagamba nti nga bw'ategese okulonda ekyamazima ajja kulangirira nga bamusinze balangire nti bakoze ki obwesige bwe tulina mu pulezidenti Museveni bususse n'olwekyo tewabaawo agamba omuntu omulala yenna bwekasita ogamba abantu nti ogenda mumusinga obwo bwesige kubanga eno electoral commission ye Mozambique parliament era naffe tetwebaka era bana abasajja abakozi tunoonya mugenda basinga kubanga mutuka kakati abatulaba njagala mutegeere nti abantu bano president bagenda musinga era atidde nnyo kubanga musajja mwesimbu yategese okulonda ekyamazima nga bayinza n'omusinga so kakati tetubuuliranga ggwanga bintu bitakwatagana tujja diremesa bwe tubanga mu ebyo byenjogedde waliwo kye tutakkiriza kati tuddeyo ffe bannabyabufuzi ffe tutuule twenyonyole saagala kakati olaba DPN ebaddewo ebbanga lyonna buli kibiina kyempulira boogera wano kyagisangawo omanye edda emakerere ejjukira bwe twabanga ne ssente ng'omuntu alina ssente ezigula amawulire abeera omu naye naakugiramu akaki akomunda gwe nakuwa naye kakati bamategeeze mukulu w'embidde oyo era avuga motoka ya radio ajja n'amawulire nga okusoma sports soka ompemu akomunda naye nze nina omuvubuka yansaba ne muwa akomunda nze nenzira ku front page naye era natandika okumbuuza awo bagamba ki kakati bwe buzibu ebyebibiina bino byonna bisanzeewo DP ne bigivaamu ne bakola ebirala kati ate babuuza nti DP mugamba kati gwe kyomaako gwe kojjeemu obakola oyagala so kambabulire bwe tutalekerawo kudibya biriwo ne tukola ebipya ate munange omuntu bw'aba akola ekipya entambula gy'atambulamu ekulaga nti mwababaddewo bikadde ensonga enkulu yiino kakati ate bw'atuuka eri n'atunula emabega nti abaaye mujje twogere ku nsonga eyo so n'olwekyo mu Uganda tukyalina ekizibu ekisembayo omunigeria yagamba nti when cobwebs unite they can even tie up a lion sina bwe nyinza kinyonyola mu lulimi lwaffe naye nandigambe kale wuziza nabbubi we byegatta bisobola n'okusiba empologoma naye wano mu Uganda ebibiina by'obufuzi binabbubi ebitalina wuzi byo ne weebyegatta tebisobola kusiba yadde akamyu njagala ompeeyo ekibiina wano kimu nga omukunzi waakyo omusiba kantutunu n'omutwala ebundi bujjo n'omusumulula n'omugamba mpitira ku baakakiiko bo wano muvaayo nga nnyonnyola ebintu tebitegerekeka so kitegeeza nti tukyalina omulimu munene ffeffe nnyini okusooka okufuuka abaddala kakati tutuuke okutuula nga tutudde ng'abaddala n'abaddala so naye ennaku zino ebibiina byaffe bisinga ate mawulire ge gabiteekawo ebyokubiri busambattuko bwe bubiteekawo nti poliisi bwejja era waliwo n'abantu abasasula poliisi begayiridde mujje DPC waliwo DPC gwe bawadde ssente n'azigaana onabukamanda njagala kubuulira nga waliwo kandidate amuwadde ng'amugamba nti mpaayo ekibbomu ekitakola mujje wange mukisangeyo n'abamawulire bakisange
atandika okukola relevance nti lwaki baagala mutta kakati awasitulirewo kandidate ye ngoberedde ababaka ba palamenti nga 3 ab'ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya nga bakuba campaign naye amazima ga Katonda nga buli omu agamba abantu nti muwenze nze nsobola omusajja naye bo bennyini basimbyewo presidential candidate kati musajja ki gwe baagala okusobola nga babalonze ono waabwe kati kikulaga bamanyi bulungi agenda okusinga kakati bw'obanga omanyi agenda okusinga let us go back to the drawing board kyetubadde twatandikiddeko Kibaki tosha Raila naye yesimbawo emirundi gye 2 ebibiina babita 1991 Kenya etteeka baliteeka mu palamenti 1991 ng'eryaffe twateekawo wano 2004-2005 abasajja abo ne beesimbawo nga bagenda okulaba Moi n'atuuka ekiseera ng'abasingako by percentage points 4 ne batuuka okulaba nga DP ebeera yakubiri ebiseera ebyo yali LDP nebeera yakusatu ne bagikyusa nefu kakati ne bamanya nti bwe twegatta kiba kijja kutereera kakati ba commissioners abaali 8 aba electoral commission Raila Odinga we yaviira mu Kanu nga secretary general yabadde yamwegaseeko Moi agenda okubalanga ba commissioners bali 8 naye nga 5 baddukidde bali ku ludda luvuganya n'olwekyo yali tayinza bagamba nti mulangirire Uhuru ne bakola ki kakati systems zino tuzeetaaga tutuule kati ebyazzeewo okwegatta kuzibu kubanga kakati buli abakulembera ebibiina by'obufuzi buli omu alina ensibuko ye kati NUP ensibuko yaayo bo baali ba celebrity bayimbi bajja n'abalonzi baabwe ne babagatta ku balonzi abalowooza nti be bagenda okukyusa abalonzi baabwe abo baabalondanga naye ku nsonga ndala artist of the year award biki kati nga naye kati ne bajja ne babalonda ne mu by'obufuzi okiraba so kakati abo bo nabo ensonga yaabwe kati eyawukamu kakati ne balyoka bafuna avalanche eyaba intellectuals kati bafunye obuzibu abadduse badduseeyo abalemeddeyo bagobeddwayo abakyaliyo bagumye naye balina instructions ezitali mpandiike mugumye naye mulina okutandika okulabika nga ffe kati kiringa omuntu omanyi bw'obeera mu bbaala kati nzesinywa mwenge naye olina akaseera k'otuuka bw'oba oli mu bbaala n'olaba nga kati gweolabika ng'omusiru naawe n'otandika kubuukabuuka ng'atamiddemu obajeemu bulungi kakati njagala okutegeeza oli kunabikola nakolayo kandidati wange saagala tumutabulire wano bululu bwe kutabuka naye njagala kutegeeza tulina ekizibu kubanga kakati bali abatali ba intellectual kati ate be basinga obuwagizi sebo nalukola leri abuukabuuka naye nga waliwo ebiti bibiri mu NUP mulimu abamanyi mwogere bye nasobola okuddamu olaba teruga abamanyi n'abamanyifu kati bye biti ebiriwo naye abamanyi si bamanyifu nnyo kusinga bamanyifu naye abamanyifu si bamanyi kusinga bamanyi kakati ate bebaagala okuba bakulembeze era basomese kakati omumanyifu ali mu kusomesa naye mumanyifu bumanyifu naye takola ki embeera eyo ereese obuzibu naye tetumanyi ngeri yagikolako kubanga mu bumanyifu bakusinzizza abantu obungi ababamanyi eringa nze era bano bulijjo mbagamba tulina okugimalawo naye nga tugenda n'obwegendereza nabagamba abantu ensiri bwekuluma ku mukono fe abasajja okubanga bw'oyagala naye bwekugwa ku nsigo awo wegendereza toyinza kumala gakubakuba kakati n'olwekyo eyo yengeri gye tugenda obikolako nange simanyi twetaaga okulabisibwa kwa Mukama naye bainterekikyo tukomewo tulidinge politics wa Uganda ffe nga ekyo tekinnabaawo ffe tugenda kulonda ono omusajja kubanga bakugamba ebbanja CB w'obanja bw'oba omumanyi bulungi ffe gwe tugenda okuzzaawo mwemisiru ganze Peter ndiwe namuŋoona DF tesobola kwetwalanga ekisuse ng'ekisusa amenvu tesobola kwetwalanga ekisusa amenvu omu kubeesimbyewo kwa pulezidenti tewanabeerawo yesimbyewo yasabyeko DF buwagizi kati no DF natusobola kwetwalayo bwetwaze tituno tuzze nga ekisusa amenvu Mabike mwagenda ddayi wa pulezidenti Museveni olwo mawo yatubuulidde
yensikombi lwamagwa mawe yabagambye nti mwe mwagenda Principal Sepuya okubebaka Mende subcounty hona munalukola olwalero biganye akirize NUP tena lugendo eri mu tena lugendo biganye lwaleero naye tujja kuwangula wali ku lunaku lwennyini. Okay, Honorable Kabanda nkwagala nnyo webale kuteeka mu maanyi onyumisa program kojja wange matovu webale kuweereza kale mutabani webale naye kuweereza message kamalize unakyalo nkulamusiza gamba Honorable Kabanda atuweereze kwa afande Nakalema owa anti-corruption unit Kalungu ku district waliyo abasomesa abo batategeera bulungi bye bakola nze Isma nsizidde Kalungu Mwami Seruga webale kuweereza nze Mugabi Joseph ndi mugambe Nakalema yavaayo ndi wano kuba sali political Kalungu kwendi nnyo ntaddeko akabinka naye nze mbuuza operation ya wano e Uganda esobola okukola nga Raila Odinga nga banoonya bekyonenyiza byabwe ngaebakola nebyala Mukabanda wiki yagwa nakwaniriza wano era waliwo embuuza lwatambula ote nga walinnya nnyonyo okujja waliwo baweste nayo era wiki eno nkulabye nnyo mubadde nnyo era n'enzira yenkeera twali Koboko nkulabye nnyo ebusoga ennaku zino nga pulezidenti aba kugendayo naye nga gyemulire mukyala Anita Amongo mu kimu kya campaign. Okay, byolabye eyo kati bikuzizaamu amaanyi tebikwata byokutegata gwe bikuzizaamu amaanyi oli mumativu nti munaatuukanga mukulumbidde baba taddemu amaanyi nawagira mukuluma bikita bawagira naye alaze tasimbye abaleseewo in fact alabika mu tegeere ntono alinga abawagira yo wanukuta bawagira ate ntono obawagira otya tugambire tuwagira banno tetubagenda banno tulia agambye abantu besalirewo temulinawo yeah because ate nekirala newe tugamba tusimanya protest vote you see meaning ekiriwo si ye meaning ya protest vote otegedde bawagira ekugambye mwongeremu bendala otegeera bawagira n'omuntu atulaba ku TV asobola okisalawo naye mukulu Kabanda batuwulira byalowooza akalulu maze okukanyweza kati muli b'amaanyi okusingawo nawali olwokuba abantu tebeegasse nga bwe twalowoozeza balyegasse well akalulu kali we tukaagala mwabiteekateeka we twabisabira bwe bikyali si we mwabisabira mwabiteekateeka kubanga abakulu bano badde baludde nga baliira mu kavuyo kati akavuyo kabuze bukedde walwera omulabi yedirayo omutwe omukulu omuvubuka akutta omukazi omuwala n'amutta ebyobufuzi pulimanya biki biri mu nsonda awo kwana katono kana akali wano nye singa waliwo gwe bakubye tiya gasi singa waliwo singa kati gwe mutwe omuki mukulu era kamera olaba tezikyaliwo ez'ebweru biki manya CNN kwegamba akalunga bwe twakasabira bwe kali kubanga abantu baliira mu kavuyo era tusaba nti abakuumaddembe mugenderaawo ne baba n'abaprovokinga batya ne bwaba nayagala okubapangisaako bomu enkolerere temukkiriza ziwaayo akaluka katambulira awo netujja okumanya nti bannaffe bulijjo baliira muki mu kavuyo onalababikanseseza era bonna bafaanagana ne nkulu oli ekyomukiso omulungi kati wano tulinawo bululwo bonna obwa President Museveni ku panel maze obukonfaminga muli baana mwena mbulira mwa Museveni akako atenze siwa gwokimanyi naawe mutima akekyama nibwe kaba sikyali kasita kakyamba tomuwagira gyogera wali ku kasita kakyamba agwogamba ki bwona nkyeza mu puroguramu yo Okay. nja kuddamu yekudda abuuza ebibuuzo nga siize mugenyi nja kukyaza kuyemubeera kawati awo awo naye wano saakulaga byekola
okay kati wano tulinawo bonna okujjako Nalukoole nakange tekalina olwo oba otuwadde nze kankubuulire ate mbawadde ntya kasitato wooli ffe kyaffe nekigenda mu maaso olwo oba otuwadde kankugambe yakati Archbishop Desmond Tutu yagamba singa enjovu ebanga etudde ku mukira gw'emmese naye gwe n'ogamba ebyo tebinkwatako nze ndi eno byange mukira gw'emmese kati emmese yeriwa emmese eriwa bali mu kunyigirizibwa banyigirizibwa omunonozaze entudde entunula manyi bayibuli gyensoma ya Lunyankole kyekizibu bayibuli gyensoma egamba ababikola n'ababishemererwamu omugabo gwabo n'ogwo ababikola n'ababisanyukiramu omugabo gwabwe ogwo gumu kati wano nze olwedde nyinawo obululu bwange tolinaawo akange tokalina tokalina kubanga ne bali tobaagaliza ensonga zaffe twaziwa azanya kifiiriza ensonga twaziwa kale actually ffe tuli mu protest vote entuufu kale kanzikirize ffe tuli mu protest vote bwe mupimu bwagala kanzikirize anti awo wembadde nzija kakati bano abakulu bonna kisefulya kyenyama kiri awo ono agamba mbu ye talya nyama awuta mu supu mabike nyama tagirya emulwaza mpozi banfunire mu supu gwe mbandya kakati oba pulezidenti eri tebaliyo naye ategeka akalulu kaneera kennyini era y'omu gwe bayita mukulu byabakama awuse mu supu ate ne bali nabo bagamba ekisefulya kyenyama kiri awo mbu naye alyamu nyama mbu supu oyo buli bwajja mu lubuto mba mpulira bubi kati ye mabike ngagamba nti no nenyama nayo nga teriiko kakunywekereza egenda kutugira bwerere kyova olaba ye yeeyisa emmese nti enjovu egikoze eki egituddeko ekifi kyenyama nga kyakulakidde wano mu kifuba kati omukulu oyo njagala mugamba ku lwokutaano singa mbadde muyinza otuwa programu oba ku Mande we mujja okukkiriziganya ne mabike ku Mande we tunadda wano tujja kubeerayo ne constituency ze NRM nga tewali wa NUP yesimbyewo ku Mande we tutuukira ku Mande tujja kuba tulina abo abali unopposed abasukka 40 ku bwemupi 40 we bajja okukkiriziganya nani ne mabike nti baagala okulya ennyama ate tebanywerera ku supu egenda kubatuga bino yodaga nti owulira nti enjovu etulidde emmese kati emmese NUP sikyo abadde agamba enjovu NRM egituulidde gwentaputayo bwetyo bwekuwadde okay onaatuwa entaputa y'endala kakati ono kyakugambye nti gwe ogamba nti nno kano akalulu oketabyemu bwetabi protest vote naye ate mu constituencies ezisinga bagenda kuwangula kati omukulu oyo bwe bukeera ku makya nga bawangudde obwa president nga NRM yesinga ababaka abangi kyekiddirira NRM erina ababaka bayeebi naye awangudde obwa president yaani ye Kyagulanyi asulako atya constitution ya Uganda ogimanyi ababaka ba parliament okujjamu bwesige Museveni yayimirira wano nga wafudde ne banda n'agamba over my dead body parliament bajja giyita golooza amaanyi yali agajjawo ng'akimanyi nti ababaka abasingamu obungi baani babe n'okusayininga tebajja kusayininga nolwekyo toyinza kubeera mu katemba wakuzanyisa ku bannayuganda nga buli ssaawa obeera ozanya eno ozanya eno ogamba nti nogenda kikola ebyobufuzi guwa bireese wano ebyekenya ebyobufuzi byekenya bano babimanyi bonna abali wano mu kalulu akawedde aka 2022
2022 bukyalubanga lwa mmindi buli muntu yenna akimanyi munnakenya n'awuliriza wano n'atulaba nti omusajja gwe bayita Musalia Mudavadi n'omulala gwe bayita Wetangula Papa wa Roma ayogera nnyo alinga ono abeera nnyo mu Lulatini kye bamuyitira Papa wa Roma babadde batambula na mukulu gwe bayita Raila Amolo Odinga naye nga omusajja gwe bayita Wetangula ayinawo abagwangalye wano kumpi wano Bungoma wano Abaluya now I think is either the second or the largest tribe, it's the third largest tribe in Kenya. Bagisu. Bagisu abo. Kati ate nga waliyo n'omulala gwe bamuyita Musalia Mudavadi. Ayina ekibiina kye naye. Nuli ayina ekibiina kye. Naye badde batambula nani? N'Odinga. Bwe batuuka waliwo nali nsoma katabo either ka Kimani Ichung'wah oba Aaron Cheriot sikyajjukira muntu awo naye nyina akatabo ke nali nsoma. Aaron Cheriot ye majority leader mu Senate kwegamba banga prime minister. Kimani Ichung'wah ye majority leader mu National Assembly. Omu ku bo yagamba nti bagamba Ruto anoonya coalitions ng'olwo bamaze okukola ono kye yayise BBI obaani yakyogeddeko BBI bali mu Bomas olwo Murkomen Kipchumba agikubye Ruto agikuba naye ng'ate Ruto ababuuza nti naye kakati ndaba mwegabidde ebifu ono atwala kino oli atwala kiri naye kakati ate ye Musalia Mudavadi ne Wetangula bagenda kusigalawa bagenda twala kya mu butuufu balaba nga tebalina kye bakola ki munnaabwe namubuuza naye naga nti Your Excellency yali Deputy President nti bali wayogeddemukko nabo oli yagamba nti no Sam teyanziramu wayitawo weeks 2 nga tuwulira atuyita nti tugende tulyeko ekyemisana ewaabakulu bano kiba kitegeeza oli bwe yamuwa akantu naga nti wayogeddeko nabo enkeera yaddukirawo oba ekiro ekyo abayite badde kuki ku ludda lwe okukakano n'agambye yawanguza obululu emitwalo emeka 2 kiba kitegeeza oli owaabaluya yamuleetera miliyoni ezi 2 n'oli n'amuleetera miliyoni ezi kakati singa yali tabalina nga yabalagajjalira yandibadde akaluta akakola ki bano abakulu abagamba nti nno baagala obwa pulezidenti bali mu protest vote nga buli constituency gyagendamu bw'asangayo opposition avuma muvumi oyagala bwa pulezidenti bw'osangayo gw'otakkiriziganya naye mu kifo ky'okugamba tosha onalomabika si yakirese kyatosha mu kifo ky'okugenda ewa abasaalirwa n'ogamba wankubadde basaalirwa abasiraamu balinawo abasuni n'abasiya wankubadde ono musunni oli musiya naye ffenna omutonzi waffe yaani ye Allah n'olwekyo tutambulira mu kimu ne wankubadde basaalirwa wajeema nze nga ndiwe NUP bwe ntuukayo ate siyinza kugamba nti no basaalirwa yandyamu olukwe kuki ontegedde toyinza kgenda wa Katuntu n'ogamba nti Katuntu temumuwa obanga agamba nti nno bano baanitamu nga obo bamulinze nti bagobye kati ffe tulinga baluto nti kati bagobye olwo tugamba Musalia ne Weta bagobye tebakwagala lwaki tojja nova n'ogende wabaagala emitiyana noga waliwo wano omusajja bamutalumu nze simutumangako wano era tabalimbanga waliwo ne wano mwanyinaze oyo baagala ono mukyala wenaremba mwitani n'abakooba olinga atamumanyi nti ne mu nsi mwali ate tagetiyo kwe kulengera ng'oli gw'ovuganya
ababaka be wano banna abakooba bakabanda bakola ki bagwa oba lumu yayiseemu oba oli gwe wakadi yayiseemu nze ndaba Mpuuga bwe yatugambanga nti ffe tufulumya aba opposition tewafulumanga benup bokka era si be bali mu kabineti bokka si be bali mu kabineti nze ndowooza ebyobufuzi bino bannaffe balina okukola ekintu ekya simanyi katabo kanike nali nsoma baka Cheruiyot bagamba Ruto nti gundi wamulabye yasiriikirira ng'omukulembeze teyamugamba kyagenda kuzzaako wabula ye yagenda n'akirowoozaako n'akiteeka muki mu nkola mukama wammwe muyina omugamba neyeeyisa ng'omukulembeze Museveni oyo Yoweri Kaguta osobola omunyiiza n'ogaana omuwa akalulu mu palamenti ng'oli mubaka w'NRM nodde wattanga ddoyi weesimbirewo mu kibiina kye era n'akuleka naga nti naye kati bano basekikubo nti ate tebawagira egirimiti nti ate bakomyewo nti eri mu palamenti bwe bali baboogera nti ab'NRM bali bimeka bajaga bali bina nabo babaamu era eyo ennamba gye bongerako naye bayaani eba yaffe n'olwekyo tetuyinza kusalawo bwe tutyo mu busungu omukulembeze ayagala obwa pulezidenti toyinza kwawukana na munno n'oyingira studio tinalumansi tonkabira nalumansi tonjekera omukulu ayagala bwa pulezidenti tinalumansi tondajanira ng'oli mu studio kati nalumansi yaani Mpuuga kuba munaye ebintu byomubyogeranga mwagala tubaddemu naye ebintu nze omusajja yajja wano bamwiteegesa omwana mulenzi yamuleeta omulimu gw'obudingidi tojja gusobola ebimuwandibirese waliwo n'omwana afulumya lisiti y'abanalumansi naye yagifulumiza mu mbwa ng'akutte n'omuggo n'asomayo omuntu n'amukuba omuggo n'asomayo embwa n'agikuba babike namulabawo dabakano kamabike waliwo ono gwe bawadde kaadi bagimuwadde egindi walukagga mu kifo ky'okufulumya oluyimba olugendo gatta magoola n'abalala ne Sseggona yabayise bawambu oluyimba waluwulidde kapya nnyo wakawulidde kati kitegeeza oli ow'embwa agenda bakuba bonna ng'agoberera okuba waliwo awansanyusa nze kyensaba abatemba okwo n'abakuba abantu abogerera mu ngero olumu osobola okutaputa n'ofuna amakulu nganda ennyo naye kaakati ekikutwala mu ngero ng'oli mu byabufuzi kikibeera direct abantu bobawe message nze Museveni pulezidenti yajja eruweero nga mmaliriza oteeka okuba nga waliyo lwe yali atandika kampeyini ze oba waliyo abakulu baaliyo kwolusigu wagendayo nga namawulire naye abaakola babuuzi yayimirira Kadaala n'akuba Nabukenya Brenda negandi kati ono omwagale numulondi omuwala wano muwulire eno talina mugaso ye concentration yagitadde kwani bwe yatuuka ku NRM Musise Mulondo naga kati wano waliwo kiwala kyange kiremedde mu kalulu naye ngenda naye tuteese akole ebirala teyayimirirako ku lunaku lumu naga nti ono muwala wange Sise Mulondo alemedde mu kalulu n'olwekyo temuwa akolera ani lwaki abamuwangula mu kamyufu yamugamba nti nfunirayo abantu 5 tugende ngenda naawe nanyumyanga konvoyi yange si ye kandidate waffe obayi twazekola muntu wano bwotamanyi otale bonalukola yalese encungwa naye omanyi kyenfunye ntegedde honorable Kabanda gwatya afulanda niwetegeke afulanda niyono wembwa aleeta akabonga kafaananamuko omuntu gwayogerako n'akakuba zasira obudde twakozesa nnyo mukulu twagala nnyo Odinga tumalawo kutubeddekeera
batwongere obulala bajja butuwa nabo batwongere obulala tuli mu nnaku nkulu zino webale nnyo naye okusooka katono nnyo Honorable Kabanda mutikka nnyo pulezidenti wange Kyagulanyi emirimu mingi ye General Museveni asobola okutuuka e Luweero n'alumbagana Honorable Brenda ow'ekibiina ekye-NUP tewali mutawaana naye ate pulezidenti wange Kyagulanyi ye bw'atuuka awantu n'alumba abatali ba kibiina kye n'asoosowaza ababe ate ye mukyamu nnyo obutagandika oyagala akubirani akadingidi ekirala politics we Kenya alina waagenze asuumuseemu naye tosobola mugeraageranya butereevu na wa Uganda takwata olumu akwata omanyi lwaki akwata katono nnyo twali emasindi either heroes day sajjukira ng'ono tawagira Museveni kituufu Museveni n'agamba bati is not a bad DP. It's not a bad DP. Ono bwe yafuluma wabweru n'atugamba sajja kyabwe kinkoneddemu si kibi nnyo basooka kunnyima butebe abo tuganye mu kitendi bwe yayogera bw'ati bulina ne balwana okunfunira twagala atulira naawo olinga oli yennyini yatandise omukola ki omuzza era UPC pulezidenti waabwe ne baba bamuganye okwesimbawo ekiro omukulu akoba essimu nange obadde ogamba saabibaddemu langweje naye Kabanda ono bw'omuwaamu ka information atwalira ddala banjagala bano abadde abakuulira beebaffe tosobola kugenda mu kibiina ekipya ne batakuwa mangu awo ku nnyonjo naye bw'omala okuyingira obanga ayingidde takisi owa takisi agikuula nga tonnatuula kakati kyembadde ngamba temwakola mpuuga bagikuula tannatuula fe bannamateeka bakikola aga isabirye isabirye wange ne babaswengere bannamateeka tulina enjogera egamba every case is determined according to its circumstances mu butuufu teri musango kufaanana munne waamu newankubadde nga gyombi gyali gya bubbi naye era omubbi omu alina engeri gye yakolamu eyawukana ku y'omulala kati politics wa Uganda ekimu ku kyatugwako kambabuulire General Museveni yalwawo bwe yalwawo buli gwagira bwati n'agira enkoko ensiike bwati enkoko ensiike neereeta ttabbo mwavaamu kafitina oba ontegeera nti ogira mabiko naakukuta eyo bwati kati bano baabawulira nga balumiziddwa olw'obukulembeze obwo batuuka ne bagamba nti tetwagala kulinaana Serugga akola ki akukuta n'atukoze eki n'atulumiza yemu ku ttabbu eriwo politics wa Kenya yakyuka nnyo oluvannyuma lw'okugenda kwa Daniel Arap Moi politics oyo yatereera naye okulwawo kuzibu kakati katono nnyo bwana Serugga ekisooka tetulina political party gye bayita opposition ekyo nkyogera omulundi omulala ku mingi gye naakakyogera wabula ffe mu ggwanga Uganda buli lwe tutuuka okulonda bo abannansi batuuka ne batwawulamu ebitundu ebi ne bakwata kino ekyuya ekiri mu buyinza ne bakwata oluuyi olwagala okuyingira obuyinza kakati ne wajja wabaayo abalala nga bo bali awo ne balondererawo ne balondaawo lyajja n'ekibiina kye wakasanke pate n'abaako kakola ki kakati naye obuntu obwo nabwo bukulu nnyo tuba tubwetaaga obululu obwo oli ne bwafuna 0.005 bw'ogenda ogattagatta kifuuka ekyensonga ekirala mukulu Serugga kino nziramu Honorable Mukasambidde n'engeri gyatukubyekubyemu naga mwenna abayingidde ne muvuganya abatavuganyizza abali ku luuyi oluli mu gavumenti
abalimu mu kalulu n'abali ku luuyi oluwakanya mwenna muwagidde ani ali mu buyinza. Kyayogera kirimu eggumba. Akalu kano koolaba Semusota guli mu ntamu. Bw'ogulekamu tojja kufumba, bw'ogukuba ojja kwasa ki entamu. Kati weesanganga mu kalulu nga kazze ne bwe mugamba nti twediimye tetujja kabaamu, era wajja kubaayo akakola ki akabaamu. Wano wakiraba ekyakayiibwa. Waliwo era abajja ne bagamba ffe tujja kuzannya mulina enyanzi kati ekirala okimanyi kino nti oyo yennyini abafuga bwe muba muganya omuvuganya asala amagezi okulaba nga wabaawo amuvuganya. Kandeke bannange bateesi. Uganda yeetaaga ebintu bisatu era wana Kabanda ne wanambidde nembidde agambye awagira mutwalye obubaka buno eri abo abali mu buyinza. Uganda yeetaaga ennongoosereza mu ssemateeka, mu byokulonda ne mu nkola y'emirimu gya gavumenti, mu buweereza bwa gavumenti. Ekyokubiri, Uganda yeetaaga transition. Kasokedde nga tugenda mu independence, eggwanga terikyukisangako bukulembeze nga tetuyiye musaayi. Enkyukakyuka zonna zibadde zijja mu Uganda nga tumaze kuyiwa musaayi. Twali tulowooza nti gavumenti y'Abakabanda egenda kutuwa ekirabo nga bannayuganda omulundi ogusoose, tubeeko n'enkyukakyuka ezibeerawo nga pulezidenti omu akwasa pulezidenti omulala obukulembeze mirembe nga bwe gwabadde mu iPod nga pulezidenti Museveni akwasa Mao entebe ya iPod era yenyini yesekeredde n'agamba Mao nkuwadde peacefully naye yesekeredde wadde byoya byanswa. N'olwekyo tulafuuba n'ennyo era tulwana ennyo nga tetuli mu zino za agenda because kati bano bamu yes bagendeeyo bafuna crowd biki tebirina makulu gagenda kuvaamu gali awo. Ate nekirala fena tukimanyi nti emmundu z'Abakabanda ezawamba obuyinza tezivanga mu bukulembeze. Time etuuse tutunuulire ensonga eyo bwe tutagijja mu byabukulembeze na politics wa Uganda, eggwanga teryaffe terigenda kutambula. Nga mmaliriza, era eggwanga lyetaaga ekigambo kye bayita reconciliation, okusonyiwagana wakati w'amawanga, okusonyiwagana wakati w'ebibiina by'obufuzi, okusonyiwagana wakati w'abantu ssekinnoomu. Era abo abakoze ebikolobero baveeyo beetondere abo bakozeeko ebikolobero, era baba bakusonyiyibwa baliirirwe. Nze ndowooza agenda kati erina okuba nga twogerako, era ye agenda erina okuba mu palamenti eddako. Webale mukama wange owekitiibwa Mbidde nange wa palamenti oweekula Mukama Katonda yasazeewo ate sirina maanyi gamuwakanya. Era mu ntandikwa yange njagala okubuulira abantu baffe amagombolola gafaana, Madudu, Kiruuma, Butologo ne Kiyuuni kawaga kutemangu kyogamba mupya nayingirayo 2023 bwe nagulirayo faamu ate nagigula Butologo, so n'olwekyo nga nange mutuufu okutemangu. n'ebyalo kati ebisinga mbimanyi. Manyi luli we bansaba okwesimbawo nagenda okizuula nga ate nange kennyini nina okusaba abatabaddewo obuwagizi kakati netandika okwetoloola obayi byebizibu ebiri mu politiki naye nze muyinako omutawaana naye ate muwagizi wekawempe eye oyo candidate wange era tebamukwata eri waggulu owagira Museveni andi ze nasazeewo siri ku bibiina nze ndi kwasobola asobola tiimu eyo yazze
amaze kwogera amazima olaba oli atubuulidde nti batubye dda oba memba ba paalamenti 20 ate balina ababiri basomye kibakuli omanyi ono sekretale geno kati ono ebiwandiika abimanyi bulungi abatataddeyo mpapula abamanyi abiri kati nze nkimanyi kinalukoola eggulu lwe yasasudde mu banka kiraba olire emboozi gwe mugambe ye wakadde abuulire essaawa yasasudde eggulu ne lisiti ye n'agifuna olwekyo tumanyi bani abasasudde n'abatannaba nolwekyo njagala okubuulira abantu baffe abatulaba ebiseera kati tubimalire nnyo ku next generation si next election eno yawedde obudde naddala kati ffe abali ku ludda oluvuganya kati ate mugenda kwesiga nnyo ffe abamuwagidde kuba ffe tujja omubanja obulungi okulonda nga kuwedde kuba ebinaavaamu tubimanyi era nga bunabimabike bwagambye nange ekyo nkiwagira ekintu ky'okubeera nti bw'okuba olukuŋŋaana weetooloolwa abantu bangiko kireme kubuzaabuza kulowooza nti ekyamazima bagenda kuwa obululu ebyafaayo biraga nti ne yuda iskariyoti teyamisinga miitingi ya yesu n'emu naye bagenda okumaliriza teyali naye so n'olwekyo ate kati enjawulo nti mubamu kubeesimbyewo balina ebitone byanjawulo waliwo alina ekitone eky'okuyimba nga edda baasasulanga ne ssente okuyingira bawulire bwayimba kati bw'ojjira ku bwereere era bakola ki bajja so n'olwekyo kiyinza obutalaga nti ddala bazze kulonda kuba pulezidenti naye bayinza okuba bazze kuli kukuyimbamu kwogenda okukola bwe bamala baddeyo balonde pulezidenti n'olwekyo bwe tunaava mu byokulonda ndowooza tuddemu tutuule naye tujja kutuula ng'ab'obwongo obw'ekikulembeze si nsonga oba abamu banaaba balondeddwa tekikufuula mukulembeze maye endogoyi ne bw'ogitikka ebitabo teyinza kubufu era esigala ndogoyi nebanga eri omugugu gw'ebitabo bagisibyeko era esigala ndogoyi yennyini yeyeetisa ebitabo era tewaliwo ngeri yonna gy'ogamba nti yakisomye newe waliwo ekyebikkudde so n'olwekyo abantu okulondebwa obulondebwa tekigenda kusalawo balina kutegeerera ggwanga mu kulonda okujja nga kuwedde tulina okutuula nga baintelekito nga bwe tuli wano era simanyi paneno wagironza otya tulina okuddamu tutuule nga bino biwedde tulowooleze eggwanga nga bwe ligenda okutambula Ssaabasajja Kabaka awangaale nnyo Ssaabasajja Kabaka olukabani tugende nje kusaba abantu balonde abenaalem n'abo abawagira pulezidenti Museveni mu kalulu ketugendamu ebyepiyeri byali bitya tuko pamoja kiki tuli mukwatagana tuli bumu NRM ne PLU sente zababula twasayininga omukago nenga mwali mwepika omanyi oyinza okubeera omukulu oli agadi sente zatubula olaba ekibiina kyabuliddwa ezokuwa ababaka baakyo nga mwekyanga otuuka n'oguyita mwali mwepika nebikola kiki tetuva mu kintu omanyi tugenda okukakuuma ebyaddala omanyi aba PLU omanyi bino abantu bano bayinza obutabimanya bulungi nnyo oyo wamugambye kusiibula oyo tokkirizanga baawo nga tomwesiga bulungi kusula na maidi mu nju kati walani maidi nebetukoba sule bulungi bakabanda wakitiwa mukusabirize wakitiwa mabikike wakitiwa nekola mwebalimana nekola matovu sekirime ibitolo walimusa wange asfa adija Dixon mwebalimana